Misingo jali ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekaago tuwuliriza talina musinga kabaka. Olubiri g'emaka ga Kabaka beera ku Namulondo wasinzira okulambula Obuganda era mu nnono mubeeramu abasiige n'abambejja abamuweereza. Kabaka Namugala ekisinga okumujjukirwako nnyo obufuzi bwe bwali bwa mirembe. Kwese Kabaka eyata obufuzi n'abuwa muganda we Kyabaggu ate n'asigala ng'agenda ng'akiika nga ye amuyita mukama we. Kyokka Kabaka bw'akisa omukono olubiri luno lusigala lukumibwa Nnaalinnya. Embiri esinga bassekabaka baazikuba mu ssaza lya Busiro kyokka nga zino Obwakabaka nga buli wamu n'abalangira n'abambejja baatandika enteekateeka ez'okuziddaabiriza olw'embeera etaali nnungi mwe zaali. Olubiri lwa Ssekabaka Namugala olw'abirimu-4 olusangibwa ku Mutala Muyomba mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso lwe lumu ku mbiri ezaddaabiriziddwa mu ngeri y'obuwangwa ng'omumbejja Susan Ndagire bw'annyonnyola. Nga tetuvudde ku nnono naye nga tukola ekyo ekisinga obulungi okulaba nti n'omuntu bw'ava gy'avudde n'e Bulaaya bw'atuuka wano alaba ennono enteeketeeke. Tuyambibwako jjajjaffe w'olulyo jjajjaffe Ssaalongo Basajjansolo Luwangula era nga tuli wamu ne Mmengo. Ayogedde engeri gye baakyusizzaamu ebintu ebibeera mu lubiri okulaba nga bajjawo ebikadde ebyatiisanga abantu. Twajjawo obubuga obukadde ne tuteetawo embuga ennungi. Ebyo tebyali bikubwamu enkuba tubiteekako okubizimbako. Ekibuga ekyali buli lunaku mukuba pulasita ne tuteekako amasengere. Jjajja oli olulangira Omulange Idrisa Basajjansolo annyonnyola nti mu kuddaabiriza embiri zino bagoberera ennono n'obuwangwa okutuuka n'omulembe. Olaba wankaaki gwe tuyingiddemu akwegombesa. Abantu bangi era bayimirira wano oli n'ayimirira nga ne baba tayingidde naye nga yeegomba agamba njagala kuyingirako eno. Omutima ogwo gwe twagala okuba nga tuguzzaawo mu Bwakabaka bwa Buganda mu buli kifo kyonna eky'ennono. Basajjansolo agamba nti olubiri baluddaabiriza nga batunuulira ebintu Ssekabaka bye yasinganga okukoleranga Buganda. Omanyi omutendera guno oguzze gwe tuliko ogw'omulembe oguzzeeko ebisaalu ebisinga omungi bigenze bisaanyizibwawo. Naye twaddamu okutaakateeka ennyumba ya jjajjaffe Namugala ng'emugirabu olwaleero tugiteekako n'ebintu byamu ebyalimu era essubi munda mweriri ng'eri ennono mulimu ebizizi mulimu emmuli mulimu emiti gyaffe egy'ennono. Omulangira asimye abakwasirizzaako Obwakabaka kyokka n'asaba okusigala nga bakola bwe batyo basobole okuddaabiriza embiri endala omulino lwa Ssekabaka Mwanga mwasiza olusangibwa e Kavumba mu Wakiso. Naye tukitunuulidde okulaba nga tukiddaabiriza era nga tukigobako nga bw'okiraba ebiwandiiko bibiri nga twagala okubeerako ddala abantu bonna okulaba nga tebadda ku kifo kino kyesenzaako naye nga omulimu omunene guliko wakulaba nga tukiddaabiriza n'okukizza mu mbeera entuufu okukyeyunira. Kyokka ekigambo olubiri n'amasiro bitera okubuzaabuza abantu naye nga amasiro lubeera lubiri olwakubibwa Ssekabaka kyokka ekyoto bwe kizikira oba bwamala okuseerera n'aterekebwawo. William Mutyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.